Obulamu bunyuma, obulamu buwooma. Ekyo tekiriiko awakanya, wabula obulamu bunyuma bulamu. Ago ge mazima. Wuliriza, nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu. Gwe wamma ne tulema okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto, tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu, ebimmonde ku matu, enkovu ezizimbye oba nsundo. Byonna tubibuzaawo. Ate nno tetukoma okwo, era tujjanjaba ulcers, sukaali, pressure n'endwadde endala nnyingi. Abatawanyizibwa mu nsonga z'omukisenge nammwe tetubalekeredde. Tulina JS Body Cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri. Olwo JS Immune Booster ne lizimba obutaffaali mu mubiri. Linyweko weetangira okulwalalwala. Ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde. Basebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Yenze Musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs. Njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo. Byolya ku sowaani yo oba byonywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde. Jjukira nti ffe we tujjanjaba ensibuko, tujjanjaba cause, tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwa endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku ssimu zino wammanga noti 7 noti 6 367 362 oba noti 772 999 noti 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. Ng'oyagala okumanya ebiriko tambula n'abaliko. Enzige ebuuka na nzige. Olaba n'abazungu baakiraba nti birds of the same feather. Kati nno nkuleetedde banywanyi bo mu nsonga zonna ezikwata ne tekinologiya. Yoshtech Services bw'ova ku bano ogenda kuwangatto. Yoshtech Services be baliko. Oyagala kukuzimbira website oba application. Olina ekyakubulako mu system ya kompyuta yo. Bano babinoonya ne babikomyawo. Oba kyewandiise data recovery. Tebakoma okwo. Yoshtech Services era bakuyamba okulaba ng'olina obukuumi ku bibanja bye ebya intaneti. Kiyite Cyber Security Services era nga bakanika ne computers. Bano nakugambye bannakinku mu tekinologi era nawe ayagala okwebuuza ku kintu kyonna ekikwatagana ne tekinologiya tukwaniriza. Oyagala cloud services, network services oba software development, naawe beekwate. Basangibwa Rubaga Road opposite Barbados Hotel okuliraana Trinity Christian Church. Bakubireko ku noti 7 noti 5 519 715 oba noti 787 996 667. Yoshtech Services, empowered by innovation. Ninga ate ekibi kirabanga ekiki ng'ekirungi naye Mukama n'anzirira n'ankwasa ekisa n'ansembeza okubanga namwe musobola okukola ki okundaba. Nasinkagana buli kintu kyemulowoozaako obulowoozi oba kye baali bababuulidde nze nali kizisinkaganyeko. Kyobola buli muntu alina obujulizi bwanjawulo. Buli kintu kyonna kye mwali mulowoozezaako muzimu siina muzimu gwe soogerangako nagwo, siina jjembe lyesimamu. Naye Mukama waffe Yesu Kristo asinga byonna. Yesu Kristo okumanya asinga byonna. Ne bw'oba ofudde takwenyinyala, ne bw'oba owunya takwenyinyala. Sidda mu nnaku yali tafaananeka naye Mukama teyamwenyinyala n'amusembeza mu bantu be namwe bw'abakoonyerera. Mukama ayogera ekyawandiikibwa mu Amosi 8:11 n'agamba nti ekiseera kirijja lisindika enjala n'ennyonta mu nsi, naye enjala eyo teriba ya mmere gye mulya oba amazzi ge munywa, naye enjala eyo eriba ey'ekigambo kya Katonda. Enjala yeri mu baana b'abantu okubanga tebasobodde kuzuula kubo eribatwala mu bwakabaka obwa Katonda. Mu ggulu nali ntuuse eyo tebabalimba nti eggulu teririiyo. Yesu Kristo namusinkagana emirundi sigimanyi. Mu ggulu gyeriri tebabagamba mbu ofaanana bwe tojja genda. Enjala gyali ategeeza Mukama waffe okusindika mu nsi yagitutegeeza mu Yokaana 6:35. Yesu Kristo agamba nti nze mmere yava mu ggulu. Buli alya ku mmere eyo taliddamu kulumwa njala nate, na buli anywa ku mazzi ago taliddamu kulumwa nnyonta nate. Kati bwe tutasobola kulya Kristo n'abeera munda waffe, naffe tubeera munda mu ye, teri agenda kulaba kkubo.
ekkubo lirimu gwe munda yeekaalu ya Katonda. Kino ekizimbe tukuŋŋaaniddewo bateekerateekerawo ebifumbibwa nga boolaba ekiyungu bwe bateekerateekeramu ebikola ki ebifumbibwa n'essi bwe babiriira babina bwe babigabulira. Kati wano batuteekateeka omusumba yina bwe tulaba katuuti wano aba tuteekateeka okuba nga tuteekerateekera ekkubo ettuufu eryani Kristo Yesu yajja mu nsi igwe naawe obeere n'obulamu era ogende mu kifo kyayogerako mu Yokaana 14 olunyiriri olwokubiri. Kubanga mu nnyumba ya kitange mulimu ebifo bingi. Nandyagadde nammwe mubeere mu nnyumba yani ekifo ekyo bannayo tebabalimba nze nali nkirabyeko naye tekirimu muntu n'atya tekirimu muntu n'omu. Balindirira ffe abali wano balindirira ffe naye bannabbi abasooka okufa abasinga tebanatuuka mu kifo ekyo. Naye ekifo ekyo ffe abaliwo wano batulinda tubeere ku mbaga y'omwana gw'endiga. Embaga y'omwana gw'endiga gyayogerako mu Kubikulirwa 19 olunyiriri lwa 9 tebeesiimye ababayitibwa ku mbaga y'omwana gw'endiga. Kubanga erinnya lyo bwe linaasangibwa mu kitabo ky'obulamu gwagenda okubeerayo. Naye erinnya lyo bwe litaasangibwa eyo nga bayogera mu Kubikulirwa 3 olunyiriri olwokuna olunyiriri olwokutaano olunyiriri olwomukaaga. Kasita erinnya lyo linaabeera mu kitabo eky'obulamu ogendagenda mu bwakabaka obwani bwa Katonda. So okusalawo kuli gy'oli. Oba oli musiraamu oba oli mulokole kubanga nze nali musabize ate nga nemba katoliki ngenda nga nsaba mu kyaki era nga nemba siraamu natola shaado nensiramuka nensaala nga n'okusaala nkumanyi. Bayibuli mu masabo gyeziri temulowooza nti olwokuba mulina bayibuli muli batuukirivu nnyo. Obutuukirivu bubeera mu mutima. Obutuukirivu buli mu mutima. Mukama Katonda ekyakikakasiza ddala mu Ebulaniya 10 olunyiriri 15 n'olunyiriri 16 akakasa ne bamalayika ne Mwoyo Mutukuvu nti ensi yonna n'emateeka ge gonna gali mu mutima gw'omunda. Kino ekizimbe kye tulimu bujja ku makya nga tekikola ki. Ate Yesu Kristo bw'ava mu ggulu ng'azze okunona ekkanisa tagenda kutwala kino kizimbe. Agenda kunona gwe, agenda kunona oli. Mwenna muli baana baani. Ekikulu kya kusooka kumanya kkubo. Yokaana 14:6 atugamba nti nze kkubo n'amazima n'obulamu. Buli ajja gyendi ajja kumuwummuza mulagamu ki amazima. Ate Yokaana 3:16 etugamba nti Katonda bw'atyo bwe yayagala ensi n'okuwaayo n'awaayo omwana w'omweka eyazaalibwa buli amukkiriza aleme okukola ki naye buli amwegana gumaze okukola ki. Kati ffe abakkiriza Yesu Kristo tuteekeddwa kuteekateeka kkubo. Okwatula obulokozi tekimala. Okwatula noga nti nzikiriza Yesu Kristo okuba omulokozi wange tekikola ki tekimala n'ekirina ebikigenderako. Kubanga emmere yokka tosobola gifumba n'ogiteeka mu sefuliya n'ofumba n'ejja n'olya. Olina okuteekamu amazzi, olina okugisaaniika. Kati weetaaga okwatula obulokozi weeyawule ku mize emikadde gye watambulirangamu. Kambabuulireko nze neeyawula ku mize emikadde nga mmaze okulokoka naye ate nga sente nzaagala. Nga bwe bankubira essimu ne baŋŋamba nti owaayo tulinayo omulwadde egindi ng'ate nalokoka nga kati ate sente ze nandizeetaaze kati nkoze eki. Sitaani yatega emitego mu buli mbeera ate nga sente nnyingi tezigaanika. Sente nnyingi tezigaanika. Abantu be bakwata $5,000 nagaalina ekizibu kyange omwana wange yabadde watne bwati naye kati mbadde nsaba ngamba mpadde ennamba yo naye nga mutuufu wabivuddemu ne sitaani nga wategedde omutego. N'ogamba nzirye neetonda oluvannyuma eba. Naye Katonda tetusooka kugeraageranya nti tumubagaininga na bintu birala byonna. Kabwe tusembeza Katonda, Katonda atuzza bujja. Ekigambo kye kituzza bujja ge mazzi ag'obuki. Kati buli muntu ali wano olina okusooka okumanya nti gwe wekka nga ali wano nga totunuulidde nze ogenda yimira maaso ga Katonda otya. Kati byonna byokola togamba nti musumba yaŋŋamba no. Wabula musumba bwe yasomesa wayiga ki bwe tutunuulira Jeremaya wano tetulaba Jeremaya taliiwo. Gwe bayita Kristo yabaasomesa abantu be ye musumba. Era y'ensonga lwaki buli we boogera ekigambo kya Katonda oyogera nti amiina. Amiina ye Kristo. Amiina mu Kubikulirwa 3:7 agamba ye amiina. Buli musumba bw'ayogera ekigambo n'owulira nga kitudde ku mutima gwo n'ogamba amiina oba ogamba weewaawo Kristo ayogedde. Kati totunuulira nti musumba yaŋŋambye bw'ati naye wuliriza Kristo akugamba ki.
musumba asobola okujjawo n'asoma ennyiriri 100 otozitegedde naye n'ofunamu olu n'ogamba Mukama abadde ayogera nange mu lunyiriri. So bantu ba Katonda abalungi, buli muntu yenna ayagala okugenda mu ggulu. Weerese ebyo by'olaba nti bye birungi mu bulamu bwo, baako w'obiteeka ku nkondo. Baako w'obiteeka ku nkondo. Manye nti wano mpiseewo, sigenda kudda mabega, ngenda mu ki? Ngenda mu maaso. Katonda ye musizi eyasiga ensigo mu nsi. Ensi ye nnimiro, gwe oli nsigo. Ensigo etabala bibala agijjawo n'agiteeka ku ki? Naye ensigo ebala ebibala byayo ntwala kuterekero lya Mukama ki? Eddungi. Kati buli nsigo eri wano tasobola kuvaamu bibala, tesobola kubala. Kambabuulireko akagero akamu kalimu ekyokuyiga. Kabaka omu yayagala abeeko bw'aterese ebyamabi. Kabaka oyo n'agamba mbuuliranye ekyama kyange ataakikyuse. N'agamba naye n'abaana, n'akuŋŋaanya abaana be bonna n'abantu ab'okukyala abamu. N'abagamba bannange, nina ekyama kyange naye kibuuliranye ataakikole ki? Ataakikyuse. Ne bamugamba nti kibuulire nze. Abamuli ku lusegere baali bane, ne bagamba kibuulire nze. N'abagamba nti aa, buli omu agamba nkibuulire ye, naye kaakati ngenda babuulira mujje enkya ku makya. Kabaka oyo kye yakola n'agenda n'aleeta ensigo z'ebinyeebwa. Bwe yaleeta ensigo z'ebinyeebwa, buli muntu n'amuwa ensigo mmeka? 2. N'abagamba njagala mugende musige ensigo ezo, naye ku kiseera ky'amakungula njagala mukole ki? Muleete ensigo ezo tulabe amakungula buli omu n'abaakoze ki? G'anaabafunye. Ne bagenda n'abawo buli omu n'atwata ensigo ye n'agenda ng'afukirira, n'ateekamu amazzi, n'ateekamu obusa, n'afukirira. Wayitawo wiiki namba, ensigo nga tezikola ki? Tezimera. Kati omu n'abuuza naye ensigo nga tezimera, omulala addayo n'azikeberako, n'alaba nga mutuufu Kabaka yabawa ensigo nfu, tezaalingamu. N'agamba yalina ensigo ennamu ez'ebinyeebwa, n'azikyusa n'ateekamu ensigo ennamu, n'afukirira. Mu bbanga lya wiikisi 2 ezifuluma. Kati bane ne bamwebuuza ku nekuwa kikoze nagade mujje musooke mulindeko. Nategedde Kabaka ono si musajja mwangu, yatuwa ensigo enfu. Kati nabo ne bagamba nze nyina ensigo z'ebinyeebwa ennamu ennungi, tugende mbawe ku ezo. N'agenda n'abawa ensigo z'ebinyeebwa ennamu, ne basimba, ne bakuza, ne balera nga bafe. Kati abalala nga beebuuza, naye ezaffe zitakula zaabaaki? Ensigo ezitamera zaabaaki? Nga tusize ensigo nga tezimera, bafukirira bakuule bakooyi, ng'ensigo zimera nga bali bala bakuliza abalala ng'ate ez'abalala zo ziri luta, ziri waggulu, ng'abalala zino zaabwe tezivaayo. Kati mu kaseera ak'amakungula, Kabaka ayita abonna be yawa ensigo ze bazireete. Kati bano abalina ezaabwe nga zirina n'amakungula, bo baayanguwa ne baleeta ezaabwe. N'azitunula n'abagamba ensigo nga nnungi zino, nga nnungi. N'abagamba naye nga ziba z'ebibala bingi. N'abagamba naye ate awalala nga sibalaba. Kati bali baalowooza kati ensigo zibawa tezaamera, kati bagende bakoleyo ki? Tezaamera. N'abagamba nedda, buli gwe nawa ensigo njeetaaga wano, apazeera agijje mu ttaka agikole ki? Agindage. Ne babatumya basajja battu ne baleeta ensigo, ne bagamba Mukama waffe n'atusonyiwa, ensigo zaffe twazimba naye ensigo zaffe zaagamba okukola ki? Okumera. N'abagamba mulaba bano bokka begenda okwesigisa ekigambo kyange. Ensigo ze nabawa namala zifumbako ne ndyoka nzibawa. Zino ezaamera mwazijjawa? Ng'abasajja baakyusa ensigo ne bateekamu ensigo ki? Endala. N'agamba bano bokka benneesigisiza ekyama kyange, kubanga bo tebaakyusa ekyo kye nabawa. Kati akagero ako lwaki nkaleese gye muli? Bantu bangi Katonda yatuteeka mu nsi nga tulabika bulungi, tweyogeddeko ebintu bingi ebitali byaffe. Kati Mukama bw'atuuka mu maaso go, ensigo gye yasiga mu ttaka eddamu, gye yafukirira n'alima, bw'anaatuuka mu maaso go n'alaba nga mutuufu ensigo gye yasiga yeeyo. Era bali bagamba munve mu maaso, siriraba nga bwe bannanfuusa, ate nga baali ku ludda lwe nga babe nnyo. N'abasaba ensigo ze yabawa, n'abawa obusika bwonna bwe yalina, kuba Kabaka yali akooye nga yalakuva mu nsi, n'abeesigisa eby'obugagga bwe na buli kimu kyonna kye yabawa. Naye ekyo kyonna tuyiga mu ki?
ti Katonda bwe yatuteeka mu nsi muno yatuteeka ekyo kye yatuwa yatugamba tukikwate bulungi. Bwe yatugamba tukikwate bulungi kyatugamba kuyisaako bannaffe buki bubi. Ekkubo lyokka ery'obulamu liri munda mu ggwe, kubanga omugga ogw'obukulukuto ogw'amazzi guba mu luzzi olunene nga gugenda mu nzizi ki kasita kusanga nga oluzzi olutono tegulina wansi wasobola kubeera mazzi gayitawo buki amazzi ne bwe gabeera waggulu ku bbaati go ganoonya ekifo ekya wansi ekikkakkamu, tegabeera waggulu gabeera wansi. Kati emitima gyaffe girina okuba nga mikkakkamu okunoonya ekigambo kya Katonda. Yeyo enjala gyagerako mu Amosi 8:11 ti ndisindika enjala n'ennyonta mu nsi etaliba ya mmere etaliba ya mazzi gemunywa wabula ey'ekigambo kyani Yesu Kristo ng'ate yatugamba nti nze mmere yava mu ki buli alya ku mmere talidda mukuluma ki. Kati mmwe mwenna abali wano mulina omukisa okugenda mu bwakabaka bwa Katonda, naye ensigo gye baakuwa ekyali emu. Njagala weetunuulira ensigo gye baakuwa ekyali emu, omusizi gye yakuwa ekyali emu. Bweba tekyali emu ng'oyagala genda mu ggulu ekyo kitereeze, kubanga nze nja kujja wano njogereza obutaddamu kundaba, naye ekigambo kyejogedde nawe kyo tekijja kuvaawo, era ne maaso ga Katonda ojja kukijjukira. Bagambe ekigambo bwe kiti naye gwe wasalawo ki? Ekkubo lyokka liri mu Kristo, tebakulimba nti wali abalala. Nze bwe nagenda mu Magombe nasiikagana abantu ab'amaddiini ag'enjawulo, bapaapa, abakatoliki, bajjajjange bonna, abasiraamu, bonna bali mu ggeyeena, teri ali mu ggulu. Kino ze nkibagamba ze nabalaba, teri ali mu ggulu. Abaafiira mu madiini teri ali mu ki? Omukisa Kristo talina ddiini gye yalakire n'ateekawo. Bayibuli etuga nti omuntu Baluumi 10:9 lugamba nti omuntu akkiriza na mutima gwe neyatula n'akaki n'aweebwa obuki. Kati buli ataakola ekyo agenda mu ggeyeena. Kubanze nasanga jjajja wange gwe nali njagala ennyo, ne mubuuze ne jjajja watuuka otya wano? N'aŋŋamba ninayogeranga ebintu ebitali bituufu. Nasabanga essaala ya Biikira Maaliya, nnyaffe atusabire eri kitaffe, nnyaffe nga Mukama Katonda tamugambangako mu Bayibuli, kubanga Matayo 6:9 tugamba nti musabenga bwe muti ti kitaffe ali mu ki, erinnya lyo likole ki, obwakabaka bwe bukole ki, byeyagala bikolebwe mu nsi. Kakati ye yasabanga Biikira Maaliya, yaddanga mu kibumbe n'aŋŋamba mwana wange saamanya eddiini yakola ki, yansuula era ali mu kifo kino. Nejjajja wange teri yali amusinga mutima gwa bugabi, yali mugabi nga nekyalina kyonna kiso kyejjakola kikolaki, naye nga Kristo teyamumanya amanya Maliya. Kati njagala bawulira buli atalina Kristo oyo si wa Katonda, era buli atannaba kulokoka si wa Katonda. Ekkubo liririmu ate oliraba olimanyi, totuuka mu maaso ga Mukama newejjusa nogane bannange, kino kyajja kitya okubeerawo bwe kiti? Kyajja kitya bannange? Naye nga obudde wabukola ki? Abantu abali mu Magombe bayogera ebigambo biringa 3, bagamba saamanya. Kale singa namanya, ennyonta ng'ebaluma nga bagamba kale singa mpeebwa omukisa ogutakyasobola kodda mukola ki? Mwasomako ku sitole ya Lazaro n'omugagga eyafa. Omugagga bwe yabeera mu ggeyeena yagambanga Lazaro kalapa zalanyika akagalo kakannasso mu mazzi ajja amutonyezeeko, naye ennyonta ekola ki? Ennyonta teyali y'amazzi, ennyonta yegyayogerako mu Yokaana 6:35 nga Yesu Kristo aganze emmere yava mu ggulu. Kyobula Isaaya ayogera mu Isaaya 5:5 lunyiro olusooka, lwaki munoona ssente zammwe mu bintu ebitagasa? Mujje abalina ebyetaago ebitali byakusasula, mujje abawe byonna bye mwagala mukole ki? Omugagga bwe yabeeranga mu ggeyeena yalabanga Laazaalo, nga Laazaalo atuuse ku kifo ekyokola ki, ekyokweyagaza, naye nga ate ku nsi yabadde abonaabona. N'olwaleero Laazaalo yali amaze okufa nga bamuziise mu ntaana, naye omugagga ng'afudde nga bamuziise mu ki? Kitegeeza ziri zaali mmeeme.
emmeeme ze zaali zikaaba. Kitegeeza emmeeme efuna obulumi ng'omubiri bwe gukola ki? Kuba emmeeme y'omugagga yali ekaabira ng'egamba bannange kale kantume oyo agenda agambe baganda bange bataano baleme kujja mu kifo ky'enkola ki ky'endimu. Kitegeeza omuntu bw'afa ajjukira byonna era mu kimu kino kye bakugamba ojja kukikola ki? Ng'omugagga bwe yajjukira. Olwaleero olina omukisa muganda wange, mukwano gwange, kino ekigambo kikyo si kya mulala ataliiwo wano, ekyo tekyabadde kiki. Oyo yeke Mukama bwe yadde obusobozi bubeera wano, kino kiki. Emitima n'entunula n'ennyambala si bwe tufaanana munda walala. Ensonga lwaki Sidda Munaku agambye nti bamaama munjirira ku munda mukole ki? Njagala babuulira ensigo yeena ejjudde abakazi bali mu geyeena. Kye mutasobola na kusuubiriza oba bye muwulira obuwulizi ti oba babalimba oba bituufu baba bali bituufu gye bali, naye nga byali bikolwa byabwe neeyisa yaabwe nyambala yaabwe nga butakkiriza kigambo kya Katonda. Ng'ekigere ekimu kirinyeeko eno, ekirala kirinyeeko eno. Bw'otaba mu kizikiza obeera mu kiki? Bw'otaba mu kitangaala obeera mu kiki? Kati ekkubo yekaali tulaga. Kankubuulye teri muntu asobola kugoba mizimu ku muntu. Taliiyo asobola kugoba mizimu ku muntu nga Kristo takoze eki? Kristo yagoba ebiki? Tukkirize Katonda akyuse obulamu bwaffe nga bwe twagala tugende mu ggulu. Buli muntu ayagale munne n'okwagala kwonna okutagiragiranyizibwako kintu kyonna. Tobeerangaawo n'olowooza nti gwe baakusuulawo baakukyawa. Katonda yabadde akimanyi nti olina obwetaavu bw'oweetaaga, tetubadde tetukikola ki? Katonda yakujjukidde n'agamba nti omwana wange ali gindi, gwe omanyi tuyise ku bantu bameka nga tujja wano. Mukama nga yateeseteese ggwe mu bantu bonna nga gwe bwakoze ki? Era kiseera kijja kuba mu kaseera nga kituuse ng'era gwe bwateeseteese okuba mugenda mu bwakabaka bwani obwa Katonda. Ekiseera ekyo gyekiri, tekikoma wano. Ekiseera ekyo kikola ki? Gyekiri. Era tuulangako wansi omubuuze naye Mukama bajjajja bange bagenda mu ggulu bajja kulaba. Mukama talyazaamaana, kyayogera kikola ki? Akikakasa. N'olw'ensonga eyo nja kubasaba mwenna abaagala okugenda mu ggulu, ekkubo lyo gwe kennyini gwalitereeza. Musumba wo akukwatirako obukwatizi kaki? Katono. Naye ekkubo lyo gw'olikola ki? Gw'olyeterereza mu bulungi, mu kwagala, mu kisa, mu ssanyu, mwe muli obulokozi bwa Kristo Yesu. Kuba ye Mukama agamba Katonda bw'ati bwe yayagala ensi, yayagala bwagazi, n'alyoka atuwa omuki? Omwana we. Lumu Mukama amuwa ekirooto n'amutwala mu nsi y'okwolesebwa. Omusajja oyo n'ayimirira mu maaso ga Mukama n'amubuuza oyagala nkole ki? N'aŋŋamba nti omusajja yatta omwana wange, gwe njagala naye akole ki? Attibwe. N'amugamba omusango gusaze bubi, tolina kyagala kulinanye. N'amugamba nti n'amuwa entebe, n'amugamba yiye entebe tuula awo osale omusango guno. N'aleeta abaana ba baali basigadde bameka, omu n'amuteeka sayidi eno nga n'amuteeka sayidi eno. N'amugamba kakati ku baana bo bano babiri, ono muwulize, akuwulira, agondera, naye ono omumanyi ebintu byakola byesittaza. Kati ku baana abaana bo babiri londako omu agenda mu ggulu n'agenda mu geyeena. Omusajja we yali entebe n'agisitukamu n'agamba nedda, abo baana bange sisobola basalira muki? Sisobola, abo bonna baana bange sisobola basalira musango, kati nsalira aluwa? N'agamba afazaali kale bo bagende mu ggulu, naye afazaali nze leka ngende mu ggulu. Ekyo Yesu kye yatukolera. Yagamba afazaali abaana bange okubona mulanze kakole ki? Kangende. Kuba n'oli yafunulira abaana be nga tasobola basalira musango. Naye Mukama n'amugamba nange bwetyo bwendi, nange bwetyo bwendi. Abaana bange bonna bange, eyatta ne gwe batta baani? Bange. Sina gwe nsalira musango, ne mbalinda mu kaseera kali nga bazze gye kulabako, bazze gye ki? Gyendi. Ne ndyoka mbasalira ki? Naawe guba gukulemye okusala.
tosobola kusalira baki kitegeeza ku mulala yo okusalira omusango tigumusinga naye abawo tebakola ki kati ffenna Mukama ayagala tusonyiwe bonna abatusoma oba bakuloga oba bakola ki Mukama ayagala neibawo oyo gotakwatagana naye oyo gomanya kusimbira eddagala nebirooto omulaba mutuka kusimbira eddagala kituufu alisimba naye waliwo amutuma muki sitaani yali mukusimbira eddagala bwekyesisa babusabe ebyo bijja kuvaawo buli bwolabanga omuntu akusimbira eddagala mu birooto akuloga akusimbira ebibogobogo tuyumba naye tulina omusajja omulwanyi w'entalo bamuyita Kristo n'olwensonga eyo batuba Katonda abalonyi mbadde nsaba nkomye wano naye kale nsabye ekitafu ali mu ggulu Mukama abampeera omusatu omusango gukwase baddako so kitaffe ali mu ggulu obwakabaka bw'obujje byagala bikolebwa mu nsi n'ebikolebwa mu ggulu weffe yaleero ssonga ebibi byaffe anatosonga okusoboza totwala kukenewa naye twekolera ekibi kabaka ekitiibwa ekitiibwa byonna bibyo emirembe n'emirembe